katundu kaffe kino Obadde Okimanyi mu malindiro bwe tukutandikira olugendo otuyigisa mu lugendo lwa Namukadde Robert Mugabe mu Zimbabwe olunaku olwaleero tugenda kulaga engeri gye yayingiramu ebyobufuzi n'engeri gye yalondebwa okubeera Ssaabaminisita mu mwaka gwa 1994. Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Robert Gabriel Matibiri Mugabe y'omu ku basajja abaddugavu abasinga obuyigirize ku lukalu lwa Afrika. Ng'amaze okutiikirwa mu mwaka gwa 1951 yatandika okusomesa mu masomero ag'enjawulo okuva mu mwaka gwa 1955 okutuuka mu mwaka gwa 1958 era nga mu biseera bino yakwatibwako nnyenfuga y'abeeru ne Ssaabaminisita w'e Ghana Kwame Nkrumah. Mpola mpola yatandika okuyingira ebyobufuzi era mu mwaka gwa 1960 mu mwezi ogwokubiri yegatta ku kibiina kya National Democratic Party ekyatuumibwa People Democratic Party newankubadde nga kino kyawerebwa mu mwaka ogwo mu mwezi ogw'omwenda. Oluvannyuma yakola ekibiina kya Zimbabwe African People Union ZAPU ekyali kikulembera Joshua Nkomo. Mu mwaka 1963 yayabulira ekibiina kya ZAPU olw'obutakkaanya obwakirimu n'akola ekibiina kya Zimbabwe African National Union ZANU. Ebibiina byombiriri ZAPU ne ZANU byawerebwa mu mwaka gwa 1964 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana olw'embeera ey'obunkenke mu byobufuzi eyaliwo ebiseera ebyo. Omwaka guno gwennyini Mugabe yakwatibwa n'ateekebwa mu nkomyo. Yayogeranga ebigambo eby'amagezi ng'ali mu kkomera era ng'ebigambo bino byatuukanga butereevu ku bantu abaali ebweru era bwe yali anaatera okuteebwa mu mwaka gwa 1974 n'alondebwa okubeera omukulembeze wa ZANU nate. Mu kkomera yakulungulayo emyaka 10 mirambirira n'ayimbulwa ne banne be yali nabo era basibira mu Zambia ewali olukuŋŋaana mu kibuga ekikulu Lusaka. Yava e Zambia n'akomawo ku nsalo z'oku butaka e Zimbabwe gye yayongerera ku muwendo gw'eggye ery'abayeekera. Yawaguza mpolampola mu mbeera ey'ebyobufuzi mu biseera ebyenfuna by'eggwanga lya Zimbabwe we lyali biyungirira ezziga. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokuna omwaka 1980 abazungu baawaayo obuyinza eri Zimbabwe n'efuna obwetwaze olwo nno n'efuuka Independent Republican of Zimbabwe. Zimbabwe yatandika okulonda era mu mwaka gwa 1980 mu mwezi ogwokusatu Mugabe n'alondebwa okubeera Ssaabaminisita. Oluvannyuma lw'okulondebwa n'asalawo Zimbabwe okugizimba ku musingi ogw'obumu. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.